Nebaza bannayuganda mwena bali ku social media platforms ezenjawulo abali ku TikTok abaana abobwana bobulenzi mwe bali kola mwe bali kulaga solidarity mwe bali kwebereramu bali kola nenebaza abaana bonna bali ku Facebook abakyakola lives student muri bulungi mwe bali kola buli kimwe kisoboka kuwanja terms of stroke student muri bulungi namwe mbebaza bwe malo bebaza awo no mbangenda kusooka muntumire mbatumira abantu bano mbateekeko ng'obudde bukyali asooka yalwa njala motagingire omwami gwe bayita Major General Dick Olum Major General Dick Olum yalabikiddeko ku mutimbagano gwa social media nga bayita ku monitor page eyagambye nti Major General Dick Olum Major Kasolo Olum mu Luganda bera Olum Dick Major Kasolo Olum ono nga Major General yakulira ekiwendo wonjo kyamaje agali ku border ebadde border yebunagana plus iyo ndakasasira ali eyo mweta ko video eno njira motagingire omukulu kubayita Adolf Mwesije ono naye ajje ku video eno njira motagingire omukulu kubayita Tom Butime naye alipere ku video eno njagala ngenda basunsulira ekigambo kyaba yekera musimanya bazentolo ko bunyangabo kyenjojo kasasiro yenna nze bulugwe gambo kulota kumuleta wa njira motagingire Frank Kajiji tumwebaze naye abere ku video eno ajibereko yose limanyo oli mu America olina hoteli wekwese bakunonya tolabikako nawe njagala bere ku video nkimanyi ba AIDS wakwade desimu olabe ebintu byo kubanja ba bya lumungende nebake so yose bakoli njagala nawe bereko njagala kabagezi ba police babere kuno njagala omuntu asembayo gwe njagala mwenna abakulembeze ba national platform bere ku video eno asembayo gwe njagala mutagingire ye mukulembeze wa February Kyagulanyi Center mu omukulembeze omulonde sebo okwetaaga nga nabo gisimu fungize ojje ku mutimbagano wani sawa zino olize information yeno ojja kutegeera bala asajja kiba planning na kiddako so biba bantu benjagala omukulembeze wa February Kyagulanyi Center byalabere ku video eno abakulembeze ba national platform nabonna nenga gwesinga okwagala mukulu Kasolo Olumu Dick ye mayo bamanyage Dick Olumu Major General Dick Olumu ze muita Kasolo Olumu so mutagingiro mukulu gwaita Kasolo Olumu aje abere kwano Kasolo Major General Kasolo Olumu mu Luganda ati Dick Olumu njala abere ku video nga tunatandika all right kati ndowooza njala tuite mbwa kubanga manyi muiro obudde butono nnyo mwagala genda kola bintu bino birala nnyo yenna nyine toilet njala abere kuno mumanyi ensonga lwaki yagula toilet esije gendayo ndozabula byekola live example lwaki omuntu agula toilet n'atambula nayo leo muita nanyine toilet munenya kanjala tandika n'ekigwaro njala tandika n'akaloozo kalyo then tulyoke tugenda ku video eyatulese mukitegedde bannange all right mu kaloozo ka leero kagenderi bannayuganda mwenna buli mujasinzira okulabira akatambi kano nga muno mulimu munnayuganda ali wansi anyigirizibwa muno mulimu munnayuganda atalina mulimu muno mulimu munnayuganda gwe batwalako ettaka mulimu munnayuganda atasobola kulya kyamisana mulimu munnayuganda gwe babbako ebintu bye mulimu munnayuganda ali mu majja mulimu munnayuganda ali mu police mulimu munnayuganda ali mu prison mulimu munnayuganda ali mu UPDF ng'ogawumbidde namwe bannabyabufuzi abaga muli ku ludda oluvuganya ng'ate temuvuganya wabula musulumba busulumbi nga mutulirako oberenge ne chai kumacha nga mutisa abaana baffe muwambisa abaana baffe nenga muwoza muli bo opposition njagala akalozo kale kagende gye muli akalozo kale ngenda kajja mu nyengo y'olufumo olugamba nti nyinimu wataba ebikere bisamba enju naye mu Uganda tunajjukirako gye buvudde katono myaka si mingi nnyo tegina myaka sigikira mu 3 plus yaliko omukulembeze gwanga Milton Opeto Obote butyo bwe yali agenzeeko okukyalako mu olukuŋŋaanya ensi zonna ez'amasemazinga n'ayogera oluzungu okubula okukunkumula ennyenje okuva mu baali bateeseza naye era bwe yamala okwogera ebigambo bamugamba munnange oyinza obutasobola kuddamu kubanga ewammwe ekibanyi kyagudde dda n'amenvu bakuwambye dda njira kubuuza mu magye ga Uganda temulimu musajja alinga Idi Amin Dada mu magye ga Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu polisi ya Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu prison temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu bannayuganda bakakolege betulya paani ku makya temuli musajja asobola kufuna mutima n'agandi kandi ndingo kwekalakasa
bino sana muteka mukyagula musoko muteke ebbali kubanga ye ne waasule we waliwo omuzingo ogutunudde mu kitanda kye njagala abantu abalago ojjeko Kyagulanyi mu UPDF temuli musajja asobola kukola nga Amini weyambira teyali jeno ne buli omu atudde ali comfortable mugamba ate abazungu batuliddemu olukosimi biki nyini muwataba ebikere bisamba enju obwo tebamuwambira yali w'amaanyi nnyo n'okusinga Yose liti bahabula otabasera mutano wa Kalekezi Yose yayidde to the extent neke nyini yeetya yebuuza nkyafuga Uganda nkyagivuga kweri nenga nkyagivuga muganya okuvayo kwekalakasa UPDF eganya okunyega buli kimba kikoze ne buli muntu ali awali comfortable favayo kubawa information temukyagala gira buli omwali makaga atudde ali comfortable chokaje musine munga nti wavu butuluma business zitubuze abana tebakyasoma eggwanga likyobose parliament erwana buli mwavuma munne buli mwawumula munne eggwanga lili disorganized nenga alifuga yayika da windows ne software tebakyasoma muteka buli omwaka nuna maaso ngente tinalole buli mwali comfortable obote bamugamba tosobola kudda Uganda bakuwambye nga muwamba yani ye Idi Amin Dada mu Uganda ba Idi Amin Dada ababula kale gwe musajja goli mu UPDF oboli koporo oboli major general oboli kano oboli general kye kisera mutase bana Uganda kubaga mulimo gwe mwasoma reason being Museveni simu na Uganda 2 constitution yagityobola 3 asa abantu ekyokuna Museveni takyalina buyinza mu Uganda era ekimubeezaawo nsimbi na mundu na kusiba bantu kati mwabasoma constitution musoma mateeka mugawumbidde mufo kimwandibadde mukulembera bana Uganda muli na mutudde mugamba nti akijja kikola ki ekijja kijje muna musirise naye ekiri atabale kyekire nasigadde waka muganya okwerwa nako kusituka ngo musajja talikuwa tasobola kuwa commanding ali jali naye n'abasigadde waka kubuddeko omuntu yenna ensobola oga nti tufusituse tujjutu tutase bana Uganda mugamba muli linga UPDF tuyine gwanga kweri obuli omba muloga kali yara bategeza nabo gisimufungize ebintu bino mulebigena maso mu Uganda abamu awedde mu amanta ate kati Museveni yagenze muzu abamuzungu ba Muselinda ko please wait a minute Museveni amaze banga tagenda mu diaspora obaga tagenda bweru mu America wa Bungereza reason being abadde ina kyatya there are so many surrounding factors ezili mu kuitwa kwa Museveni. One, he didn't factor mu jemuta na tegera. He was called in that meeting to see the reactions of Ugandans, but mwinamwebasi omusajja bamuyise nga waliwo hidden factors baagala okulaga bana Uganda, are they willing to take back their country? Buli omwali muri mukuja biwojjolo, muri mukulya bigere byante, abala muri mukaliyoki, abala muri very happy nyo. Then ne muvone mugambo mwagala change, ne muvone mugambo ensi mujagala. Goza lwaki bamuyisa this crucial moment nga yeke nyini. The fact is Museveni akimeta sola kutambula ataina toilet. Mulabe kigudde ku Salva Kiir. Museveni akimanyi he can't stay out of the country for few days. Niyo okuba akimanyi nti muyabaloga kye kisooka. Ekyokuleba batekamu divide and rule. Ekyokuna akimanyi bulungi nnyo, nkiddamu akimanyi bulungi nnyo. Nti okuva ku kansala asooka mpaka ku kansala asembayo mwonna yabagula. Okuva kuba MP asooka bonna yabasiriwaza n'abagula. Buli omu atya. Amaje najjako abantu abalina powers bonna n'agateekamu abantu abatalina powers oba orders. Soka weebuuze. Nsonga ki erwanyisa Anita Amongi ne Pacis na Muganza? That's the fact nti Museveni yakola kye tuyita divide and rule. Mubenga temusobola kutulanso kufuna final resolution mwenna. Ekyo jogwe yamala kisetinga kati ne bwatambula bera comfortable nnyo. Kubanga tewali ayina independent orders and instruction to do any to take any action in Uganda. Yakola parallel structures zize. Nga goloza nti vice president ya inobu yinza nenga ata inobu yinza ayinza okubanga ASP wa police nga ya inobu yinza okusingani vice president kati yeche yakola ekyo naye nakyo kiba nnyo ku infiltrating mu kiyingire mu kikube muzine ennaku zaataliwo mujjewo musajja nga kye bakola obote buli omu ali mutuloto yazimba bwanadda nga atuwamba nga atutta buli omu nga gati kimala ensonga lwaki omusajja ono yagenze naye akimanyi gyali atudde ku maggwa amanye ekintu kiyinza okubaluka essaawa yonna niyo okuba n'ekisookera ddala tulina enkwe tetwesigangana buli omu agabumbidde
Tewali omuntu asobola gantu tandike kintu kino so nga ate abantu batulinze naffe naye abantu bwe mwali comfortable atudde. Kale nyini mbwataba ebikere bisamba enju. Nkuwuliriza omulala ogutakungula yenna ali mu UPDF ku bintu byemmenye bw'oba osobola bannayuganda bakulinze. Naye munadde okwo buli omu ne yeetuulira gwa Naggamba temutunuulira Kyagulanyi. Kyagulanyi temutunuulira nnyo mbagambye ne wasula wennyini waliwo omuzingo omusetinge mu nnyumba ye nti waafulumiranga mission bagitegedde nti yagenda okulinga basobola okukola ki basobola okuba ekizuka naye gwe ali mu UPDF gwe ali mu poliisi okoze omulimu ki ng'omusajja taliiwo nga mukimanyi tudde omuzungu essaazi nasobola omugamba nti yekaba kuwomye n'ataddayo kubayo omuzungu ali smart yayise Museveni ng'alina ekigendero kiragala kumanya bannayuganda omusajja afumye for all these days kiki basobola okukola bonna balinganga akamyu akali ku malaalo g'akamyu kannaku batudde kubanga yabawunzika okitegedde ekyo kibadde ekigwalo kikabadde akalowoozo ka leero omusajja taliiwo buli omu asirise muli comfortable nnyo akalowoozo nkamaze ngenze ku kiggula luggi era mbalamusizaako mwenna abanyumirwa ekiggula luggi kansibe nti muli bulungi kati nno njagala kgenda ku kiggula luggi kya leero era nga njala kigende mwenna bannayuganda abali mu nkyukakyuka njala mukiwulize bulungi nnyo era ng'obubaka buno njala bugende ffenna abantu abali mu diaspora abaagala change era kansubire nti ne mukama wange amaze otutuuka ku vidiyo eno mu bulamu bwaffe ebiseera bisinga twagala nnyo ebintu naye ate okubifuna si kyangu nga totadde maanyi na kulowooza mu kiggula luggi kya leero eno struggle twagitandika ffenna nga tukulembezaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulonde buli omu n'aleeta amaanyi ge tewali yakola application kujja mu struggle eno buli omu yaleeta desire ye n'okwagala kwe mpita ku social media nga mpulirako abantu bangi nnyo boogera ebigambo bingi nnyo nze bankuba essasi nze banzijjamu eriiso nze bankola ki it was your desire because you didn't make an application to come in the struggle it was your desire kwali kwagala kwo love towards your country okitegeera kati that responsibility fena gye tulina okutwala don't look at Bobi Wine look at yourself totunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu wetunulire gwe ensi yo gikoledde kiki kyoyagala ebeere oyagala tuga nti Kyagulanyi bw'anaafa nga struggle komaawo struggle ino genda maaso yekennyini yakugamba nti ze bwe nvaawo nga kitegeeza struggle komyawo nedda tulina okusigala nga tuli ku mulamwa tutambuza ensonga zino kino kitukwatako ne munzikiriza kitukwatako ne mu bizinensi nti nannyini kigwa nti omuntu bw'aba nga avuddewo aba basigala batambuza struggle eno mbadde n'amasimu mangi nnyo nga mpuliriza buli sayidi ey'abakulembeze kubanga president yalonda abakulembeze mu diaspora recently n'awummuza bye yawummuza n'aleeta abapya naye waliwo conflict of interest naye ng'ate mu kintu kino buli muntu alina mu siteeke ye ne mu siteeke eno gwe obuyinza obuli luddawa tofa ku mukulembeze ani akukulembera gwe fa ku buvunaanyizibwa bwo nekyo ky'olina okukola kubanga omukulembeze ayinza okuba nga alina desire ne interest ye ng'omuntu mu struggle muno naye ng'ate olumirira ggwanga okusinga ye don't wait any leader who was elected please do practice your responsibility as a concerned citizen don't wait your leader tulina weakness emu nga Abafrika naddala bannayuganda nti oli bamuwa responsibility ng'omukulembeze ate aba ayagala akozesa omuntu we nga tafunye advice from the other side abantu ba leadinga ye akozesa ekyo nti yalina okukola buli kimu n'atamanya nti omukulembeze sati n'omuntu mulala asobola ojjambala mu kino ntegeeza ki baganda ffe muna bali mu diaspora abalina okubagana omukulembeze obwalondebwa n'obuliwo njala bagamba ekigambo kimu yes oyinza okuba omuntu gwe balonda tomwagala good enough ng'olina reason being lwaki tomwagala kituufu naye ate ne yamulonda alina ensonga lwaki yamulonda gy'ataakubuulira linda kiggwe afumita ki afumita mboobo kati akakodyo kaakano mu gavumenti waliwo omusajja oba omukazi gwe bayita IGG Inspector General of the Government IGG olwo yatunulira buli office yonna abali b'enguzi ababbi abakyamu n'abaleeta on board mu gavumenti yekola kasita IGG akolako lipo kiba kitegeeza owedde njala tukole ekintu kimu omukulembeze yalonda abantu bano abamanyi bulungi nnyo from A up to Z naye ye kye yakola kaabalonda bateekewo
newankubadde alina reports ezimu ku bo yabalonda bateekewo naye mwe kimulina okukola buvunanyizibwa bwomwe kukola kye tuyita report ku bo ngeri conclusive mwina ne evidence mukikube ku meeza with immediate effect ajja bakyusa naye tuleme gamba tugenda balekera obuyinza ffe alolwokuba balonze gundi nze nzijjemu omuliro nedda oli mulekabira mu ofisi ye gwotwala obuvunanyizibwa bwo bukole kubanga omukulembeze si yakulooleza si yakuleramu sente ogwenda okwekalakasa si yakukiriza ogwenda okukalakasa no buli muntu kola ekikyo oli wanga mukulembeze mulonda abere mukulembeze yes mulekabire mukulembeze just kola kye tuyita facts find omuno gwononya information yonna emulaga nti muntu mukyamu then olikogiweeyo action yetu ekoleki etekinge press dani okubanga tugenda tambula mu maaso nga tugenda maaso nga tuli mu bwetuti nkimanyi nti abatukulembera mu bakyamu naye si essaawa gye tulina yakugenda maaso nakutwala Uganda maaso nabukulembeze mutumye abakulembeze kubanga essaawa zino lwetwogerera eri abaganda batya kulonyeseka mu kyamu nga nabo gye bali bwongo bugambo bwetyo eri abagamba nti mutuufu naye gye bali baga kati gwaga nti kyagula mu kyamu leeta obujuzi obulaga nti mu kyamu nange kyenjagala wano nti bwe tuba tugaa nti gundi mu kyamu yes ayinza okuba mu kyamu naye tutandika okukola kye tuyita okuleeta rekodi tuziteeke ku mmeeza nti ogundi gwe mwataddeko ali ABCD information mugikwate mugiwa omukulembeze mugiwa omuntu era gwe kikwatako abantu abajja kukyusibwa tulwanyisa mu 7 tuleme kulwanyisa ffe kennyini niwankubadde nyinza okuba gwe baloze simwagala nga muwanyi nti munyampi but I need to provide the information eraga nti munyampi era nenjiwayo bulungi bwe malo giwayo action etwalize netekingibwa naye before nga tonnakola ebyo byonna tuddeyo nti ffenna tulina obuvunanyizibwa bwe bumu twetaaga change by all means tuleme kutunula bakulembeze kubanga bakulembeze balina weakness zaabwe tetufollowing abakulembeze biki bakola tufollowing ffe kye twagala kubanga batunga tugenda kulinda bakulembeze awo tugenda kulwawo kubanga bakulembeze ayinza okuba alina personal interest ezize tekisooka ekyokubiri omukulembeze ayinza okuba alinze order mu struggle tetulinda sometimes order tutereeza tugenda maaso kati okwewala ebizibu bino byonna manya obuvunanyizibwa mu struggle kikyoyagaliza ensi yo tolina mukulembeze ebisigale tujja kubanga bwe tulaga kati conflicts within us or within among us nga nabo bakulembeze balonze mulaze power at this particular moment nga tunatula mu ntebe kwatifu nga mutuuse mu ntebe mugenda kutreatinga mutya abantu bamukulembera mbabuuza watifu mutuuse bobanga mukyali wabukulembeze nga mulaga obuyinza bungi nnyo eri abantu bamukulembera nga musobola bawuliriza bwe munaatuuka mu ntebe ate mugenda kukola mutya so kye bagamba nti kino ekintu lwala munyi tulekula ffekka abantu abakulemberwa balina amagezi bategeera abantu abakulembera beetaaga change kati gwe omukulembeze kyolina okukola olina kubeera nga ttaala n'omulisa gye balaga kati baba ne bajja nga bakola kibagoberera naye ate ttaala bwezikira tekitegeeza nti mulimu agenda kuyimirirawo nedda tusigala tutambula tugenda maaso abakulembeze muleke kulaga buyinza bungi nnyo eri abantu mukulembera abakulembeze omuntu bwakugambako nti kino kikyamukkiriza nti kikyamu kubanga gye tunaakoma okubanga tetukkiriza biki byatugambyeko please ojja kuba toli mukulembeze kirala criticism omuntu okucriticizinga nga alina reason as to why he or she is criticizing you get to know and reason as to why sit down with the someone who's criticizes you omugambo why ongamba bot nebot naye bino nsobodde ngenda tambuza ntya embeera eno mbeerewo naye the moment omukulembeze toyagala kucriticizinga nga gwolowooza nti omuntu bwagambako nti ekigambo kino kiriwo ekiti gwolowooza nti owalampi bakoze kino that is wrong no kuba kyetulwanyisa dictator atayagala kuwulira kanama bakulembeze batulonde bba temwagala kuwulira message eva mu bantu bamukulembera kiba kitegeeza tino tugenda genda ngenda kuwulira mwenna bakulembeze bali mu diaspora balondebwa please with immediate effect abantu bemukulembera gwe musingi oba gwe musingi gwa struggle so simwe abantu bamukulembera gwe musingi gwa struggle gwe mukulembeza ngenda kumala wiki katatadde wadde $1 ne mu struggle omwana gwokulembera asaddemu sente omukulembeze banza okuyita tugende mu demonstration nagalogera mu demonstration nga ye gwokulembera agenda mu demonstration okitegeera omuntu gwotwala gwogamba nti tomujja muwa mu kitiibwa nga alina n'obuyinza obusobola okuwandiikira ebola ku police n'asettinga demonstration muwe ekitiibwa it's a collective responsibility tukwatize wamu naye musooke mukendeeza amala n'obuyinza muga nti mulira muleka abantu bano exercise engero rights zaabwe bagende nti oli mukyamu kiriza nti oli mukyamu mutule wansi issues muzisetolinge tuke tugende maaso otherwise kyekibadde ekigwolo gikyaleero
fera bali mu diaspora tukwatagane ne abakulembeze mwetereze bwe twagala change muve mu amakona buli alimu amakona nga goli atibakwogera ko tulimu amakona no lango onyize teke entebe yaffe wansi abagala okulembera we bali nkiddamu gwo mukulembeze kubaga tulimu amakona ne bakyogera ke minuli bisuka mu ebiri no mera kakazo bakatima ku musajja nga toyagala kuliza biba kugamba tuli mukulembeze olinda kigwanyuzi mu nsengunjufu gye twagala okuteeka mu Uganda. The moment they criticize you with the evidence, you have to step down. Nchidamu. The moment omukulembeze bakukona konto oli ABCD. Gweno ogano kuvayo kilalifanya kwa issue kitegeze, you have to step down. Chitulwanyi sa kubera mu dictatorship bondala. Omukulembeze the moment bakucriticizing ako, you have to step aside. Omuntu omuna criticizing ako babiri basatu bana batano komite no gandi ate gocha kulembera obukulembera ki. No. Bobange evudde abantu ba criticizing atali mbabiri basatu bana batano we checking into why bagambi kino kigenda maso tujja kusobola okuwanga nabo tawanga ebintu bino kitegeeza ebintu bino tebigenda kutambula ngo tukola ki bwe tubyagala so no kye kintu kinjizo bagambo lwalero then tugende ku video eyatulese ndowooza njira tandika ne video olwalero mbotongole Kansubirenti mukuru Dick Orumu atuse Adolf Mwesi atuse Tom Butime Frank tumwebaze Kajiji atuse Kahanga oba Muhanga Kayanja naye atuse kuno ku filimu ne iyo seri tiba habalo tabasula mtano wakalekezi si yaleta mzezede atuse kati ndoza atandisa bwenti kanso kepse kino then ndio kenze ku information entufu tutandisa bwenti Monsije tulimu ejjudde bizibu ne bizibu bino abatamanyi politics mujja bitegeera yala soka bategeze mu politics awangula atola buli kimu kekisoke kyokubiri mu politics omuntu akube endobo ennyo ebisere bisinga gwazi kuba bateyegendereza ayinza okujja mu game kati kye kintu kigenda maso ku media otogere sawa zino yo seti bahabro tabasemu mtano wakale jinsere tamzezede sanga bisibe asasude sente beautiful nnyo okone dobo akono na erinya ya Robert Kyagulanyi Center mu okone kibina cha national platform we ne people power era zino sente azitadde mu ku blackmailing propaganda nga kino bakikola on daily basis era nga asasudde TV radio stations ziba bloggers abantu babulijjo wa politicians n'abantu okutambula ku TV radio stations nga bono ya erinya lya national platform erinya Robert Kyagulanyi Center mu na buli kimu kyonna ekigenda maaso ku TV byonna bisasulire bulungi nnyo era bimanyikiddwa naye gwe ebintu bino obitegeera muki era obijja muki ng'omuntu ali eyo kinjagala kusooka otegera ensi gye tulimu abategera bya bufuzi nti the moment kastobeera ng'otidde okwata kinga okwogerako ekintu kitegeeza gwe byobufuzi biveemu nkiddamu kitegeeza gwe byobufuzi bikole ki biveemu tutandika tutya Yoseri asasudde sente nyingi nnyo n'akulyetinga TV kati kuno kuliko TV gye bayita Baba TV buli muntu asobola unsubscribe Baba TV ku YouTube ne Facebook ne bitimagano gyonna kuliko Bukedde TV eno ya New Vision bobo osobola unsubscribe era block it Natasha Broadcasting Service kuliko Galaxy TV ne radio station ya Galaxy kuliko Urban TV kuliko BBS Telefaida ne CBS FM wepo ne ba bloggers abenjawulo abasasuddwa okonde linnya lya Kyagulanyi buli kintu kyonna ekisoboka naye Robert nga mumanyi tagenda kudda muntu abantu bano bonna abasinga obungi ba state agent abali ku social media abala beefulanga bakola live naye nga mission yaabwe yakonda linnya lya Kyagulanyi naye ng'ombuuza okonde linnya ly'omusajja gw'oyonoona erinnya lye ofuna muki kubanga boge mulimu gw'obasasuza abantu bano wammanga njala boogerako era bubaka buno mubatwalira kuliko omukulu eyava ebulaya nga alina nnusu bitaano n'ambeera n'ebirevu olwa stress mumanyi mutegeeze nti omulimu gwakola tugumanyi musasule naye ekinava mu yebira kajja kitegera olw'ensonga buli kyakola kiri ku record ate tekiddayo olw'ensonga nti ye bw'anaasukka w'alina okukoma ekinaamugira anaakimanya ebigo byayogedde birasaagala biddamu kubanga mwabitegedde bulungi nnyo olw'ensonga nti ffe tuli bantu abagunjufu tetwagala nnyo kulumba bantu era saagala muwe bantu bano budde oyo omukulu gwe mbagambye
eyava essuliri ng'alina ennusu bitaano ne stress ne mmeze envi n'emyaka gy'alina emingi temuwa obudde muleka ayogere buli kyayagala. In fact, Mr. President ne ba legal advisors bo bonna, please don't take action. Temutaking action about this gentleman. Muleke. Kuba guli gwe mulimu provided talina kyakkola. Provided talina kyakkola. Gwe mulimu gubaamu okera ku macho tande okulumba, okuvuma, okuteka mumuleke. Naye nga jjukira bakama bwe bateeka etteeka liri erya computer misuse. Naye tewali bwe mukwatira kati bomba manyo omuntu gwe mulimu gwalina okukola kuvuma Kyagulanyi. Uyo muleka temuwa, don't reply him. The moment kasita mba mu relevance abayagala kubeera nga ayogerwako mu mawulire, so temuleke bulungi abeere yayogera buli kyayagala. Kubanga ajja kuleeta n'ebintu ebigendo ye kennyini waatuuse agenda kwekuba ggolo ye kennyini nga yagyekubye, so kati muleke yeekube ggolo. Kuliko omuvubuka we bayita Tamale Binodi Junior, oyo naye omu ku bo, mumuleke temuwa budde. Muleke akere ku makya ayogere ajja kkowa. Kuliko kitaawe kennyini mumuleke bambi ayogere kuba gwa mulimu gwakoze okuva Museveni yajja muyinza gwakoze kuba talina mulimu mulala oyine mulekaawo. Njala muntagingire muganda ngono muwa obubaka buno. Ono goba mukulu ono bamuyita penge njala muwa obubaka buno. Manyi kuno kuolewa jja bukutuusaako. Abantu bangi bali bakugoberera mu programu zo z'okola ezitali political nga bakwagalirayo nojja n'okola amanyanga mangi nnyo era n'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ntakuwa budde twakoleka nova n'ogaa nti ate kati okomyewo ne weetonda, which is okay. Naye mu kwetonda ko ate n'oddayo n'okulyamu ensobi. Ffe tukimanyi nti hamu ye controlawo n'abantu abalala, which is okay, kubanga buli muntu ayagala muwogo. Naye njala kubuuza essaawa zino w'okolera programu zino ezireeta abantu abamala Robert Kyagulanyi Ssentamu okolera ani? Okolera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okolera gavumenti? Kubanga buli statement gy'okola ng'ogikola ku social media ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bw'oleese nga wamulumba ng'obawagira kiba kitegeeza olina gw'okolera. Kati nze ngenda kusaba ekigambo kimu. Nasaba abantu obutakuwa budde era tebakuwadde budde. Naye njala kuga ekigambo kimu, ekintu ky'okola gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaanaaba. Olina okwogera esayidi emu nti either mpagira oba siwagira. Naye okuva n'oleeta abantu abali ku social media ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwaliriza buli kibaagala kyonna, kitegeeza gw'oliko ekizibu tomanyi kituufu ky'oli. Naawe tukimanyi bulungi nnyo, naye ngenda kuga ekigambo kimu nti ebintu byonna by'okola tubiraba, tetwagala kuwa budde. Naye ngenda kugamba nti programu z'okola ng'oleeta abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu, ekyo kikyamu. Kikyamu. Kola ekintu kimu nga bwe tukimanyi nti bw'obanga owagira Museveni ne Muhoozi project, do it directly. Dani okubuzaabuza abantu n'okuleeta abantu b'oleeta ku social media okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe abantu babaddeko ejjo ku video yo nabalabye kuba nze mmanyi, bonna mbamanyi. Sisobola kujja ku platform yo kuba ekyo nakiyita nakivaako, naye mbamanyi kubanga naadde nsobola balizoninga out kuba bonna mbamanyi. Naye njala kusaba ekigambo kimu, kola side emu nti owagira oba towagira, dani okuleeta abantu abamala Robert Kyagulanyi. Kuba bw'oleeta omuntu abamala Robert Kyagulanyi kiba kitegeeza nti gwe kennyini owagira ebikola by'okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu indirect nga toweefula nti okola nti omuwagira. Ekyo kikyamu. Gwe nkusaba ekintu kimu, sikulumbye siyombe naawe, kola sayidi emu, ensi emanye nti nyimiridde wano. Dani okubeera amatanka nange empale za Museveni nkiddamu, vaayo ogambe lumu nti wagira gavumenti. Kubanga oba wagira gavumenti, you have to defend government, to attack all its opposition. Bw'oba wagira Kyagulanyi, then you have to protect and defend Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dani okwebuzaabuza ng'afukaanaaba. Tugenze ku Frank Gashumba, oyo mumanyi bulungi, basajja mevule mbamanyi bulungi nnyo. Abo njagadde bayisa mbuyisa muleke mutegere bulungi nnyo. Kati ebirala ebisinga obungi njala mbitegere nga mbasomera message muleke mutegere ekituuse mu Uganda era n'ekigenda maaso mu Uganda. Olw'ensonga tebantu abasinga obungi temanyi ensonga zino lwaki weziri. Naye njala muzitegere bulungi nnyo olw'ensonga nti ebigenda maaso bingi nnyo. Tutandise tutya? Njala muwuliza ka message kano lwaleero bulungi nnyo mulyoke mutegeere ekituufu kiri nti mutegeere. Tutandise bwe tutya. Mukera ku macha nebulaba radio ne TV gye bayita Galaxy FM nga erumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abala, which is okay kubanga basasula. Ne waliwo omwami gwe bayita Innocent na Habwe kati nga ye current CEO wa Galaxy FM yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba ttiimu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power ogisaanyaawo nga bakosa propaganda ne blackmail, which is okay. Ono yaweebwa ensimbi ez'omuwoomusolo
n'afuna n'obudde obugenda okuddamu okukola ebintu bingi nnyo okuforminga platform zonna ezigolwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ekyo akikoze bulungi nnyo njagadde obaga neyo TV nkyamu nnyo kambisome kuba naye nkimanya ayinza okugantawuliza luzungu. That man called Innocent Ahebwa, the CEO of Galaxy FM, was given task of building a team to destroy Bobi Wine and Nope. Yaweebwa obuvunanyizibwa okuzimba akakundi k'abantu akazimba akakundi k'abantu okuba nti basaanyawo erinnya lya Kyagulanyi n'okulivuma n'ekibiina kya National Unity Platform. He was given a tax holiday for his Radio Galaxy and given a free license for a TV. Ono yaweebwa yagibwako omusolo okuteekawo Galaxy FM era naawe wa license yabwerera okuteekawo TV era eno agenda giteekawo obudde gye bujja katono ng'ensonga enkulu eyamuteekesaawo ekyo kwe kwonoona n'okusaanyawo ekitiibwa kya Bobi Wine n'ekya Nope n'ekya National Unity Platform. He was ordered to fire all employees who supported or who had ties with Bobi Wine. Ono yagoba abakozi bonna abalina omukwano eri Robert Kyagulanyi Ssentamu era abasinga obungi n'abagoba. Muno soka weebuuze nti omukulu eri akolego bayita Mosh kati nga kansala akiikirira Makindi bamugoba batya yomu ku bagoba. Galaxy was started by the man called Pius together with the Innocent Ahebwa, but Pius was also close to Bobi Wine and he had also married a Muganda wife. Bakugamba nti Galaxy FM eno yatandikibwa omusajja gwe bayitanga Pius n'ono mukulu Innocent Ahebwa naye mukulu Pius ono yali mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yawasa omukyala Muganda wulira nno gye bikkira eno wansi. In the meeting with Muhoozi, it was agreed that his business partner called Pius should be eliminated, that Innocent can take over all radio stations and TV in order to complete the mission. Bakugamba nti mu lukuŋŋaana olwatuuzibwa wakati w'omukulu oyo Nayebwa wakati we ne Muhoozi bakkiriziganya nti business partner gwe bali bakola business naye agibwewo era mangu ddala mukulu ono Nayebwa atwale radio eno ne TV asobole okutuusa mission ye. Wano embagambira nti mwenna abasajja Abaganda n'abasoga n'abanyolo abakyalina business mwewale ekintu kye bayita kye tuyita shareholder okuteekamu shareholder mu business yo kubanga basinga balina personal interest ne state interest bajja temumanyi n'akutta n'atakinga over business yo. Tugenze maaso. They staged an accident on the express highway. Pius was killed and Nahebwa took over the whole business empire. Bakugambye mujjukira bulungi nnyo akabenje akagwa ku Mwasanjala owantebe road omukulu ono Pius bwe mwamutegera akabenje kano n'afa era butyo Nahebwa n'atwala radio n'agitwala ne business zonna empire n'abitwala. Galaxy is mainly for the promotion of regime artists, especially Banyarwanda and Banyankole Igi, Kana Kambata, Sheila Karungi, Waiki Benda and ETC. Bakugambye nti Galaxy FM TV eno yeriwo kututumula bayimbi abakolagana government abasinga obungi Banyarwanda muni omuli n'Abanyankole. Muno mulimu Kana Kambata, Sheila Karungi, Wepo ne Waiki Benda n'abala bangi nnyo. Tugenze maaso. In January, is going to launch a TV called Galaxy TV, and one of the programs will be called Struggle ya Kiwani, hosted by Gashumba. Bakugambye mu mwaka ogujja nga gutandika bagenda kutandikawo TV empya egenda okuyitibwa Galaxy TV, and era TV eno egenda kubeerako program bayita Struggle ya Kiwani nga omuntu omukulu agenda okuyitibwa okubanga addukanya program eno ye mukulu ayitibwa Kasabuni Frank Gashumba. It will be targeting Bobi Wine and Nope. Ejja kubanga egezaako nnyo amaaso gassa n'essira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. The only Baganda presenter on this TV will be Isma Olexas Godfather, Tambale Birundi Jr., Simon Muyanga Lutoya Basajja Mivule. This is to make it look like that Baganda who hates Bobi Wine. Bakugambye nti TV eno bw'eneetandikibwawo oba bakugambye bati nti TV eno wegenda otandikibwawo ejja kubanga eriko Baganda ebagenda okubanga basingako obungi naye ku TV eno kugenda kuteekako abantu bali bamanyidde waggulu wali nga ntandika kugenda kubeerako omusajja yava e Sweden n'ennusu 5 stress nezimukuba n'amera ebirevu n'amera envi
ngera kubera ko ne ono yeyita Sitaani tata wa Sitaani mugumu yita Godfather nono mutabani wa Tamale mirundi Simon Muyanga Lutaya eyayika Windows basajja biwempa ajja kubeerako nkino bakitwali okuba nti kitunange ekigambo nti abaganda bennyini bannannyini kabakasanga bali Kyagulanyi Center mu ndoza mbulira bulungi nnyo. Era it was agreed that for the first 6 months they will also promote Chameleon, Bebe Cool, but will dump them after they are sure that their image is completely destroyed in the population. Bakugambye nti kino bakikirizganyizaako nti mu myezi mukaaga egisooka bajja gezaako nnyo okuteeka ettutumu okupromotinga oba okugezaako nnyo okututumula Jose Chameleon ne mukulu ono Bebe Cool oluvannyuma ate banaamala basule wansi nga bamaze okuluba nti bamaze okwonona ekifaananyi kya Kyagulanyi ne banne mu maaso ga bannayuganda. They have orders to attack Bobby and Baby, who they are called traitors for marrying a Muganda. Olira bulungi nnyo bagambye nti bajja kuteekawo ne program ebiva okulumba Robert Kyagulanyi Center mu n'ekimukyala mu Baby yakola ensobi okuwasa omukyala Omuganda. Kati awo we mbagambira nti mwetegereze nnyo katandika butandisi. Kati wano we wali okulena okombe sowaani kati ngenda basaba omwaka ogujja nga gutandika nga Katonda tuwadde obulamu nabagamba ngenda tandika program namwatulira program namwatulira ngenda nagirowozaako gitandika nga ndowooza nti bino biyinza okujja. It's like I knew that something is coming. Kati muteekewo kano Kagalati TV nja kugula program namwatulira nga benayagamba nja kuyita ne ba ex bammwe bemwafera bemwabba eri mukera kwogera ng'olwegulo ntusiimulawo ekibayita namwatulira. Nja kuteekawo open line nga buli muntu akuba essimu ayina information ekwata ku buli TV presenter nga tugenda baabya one by one tit for tat nkiddamu tit for what for tat. Mwagala kugula lutalo byabufuzi waliwo ensinga okutegeera njira okubaza abasomesa mwenda abasomesa politics ne history ndoza results muziraba. Era tamwe byabufuzi ku social media kuno nkusekeredde tojja kumalako naffe twasoma politics ne tusoma social studies ne tusoma history bino tubimanyi. This is what we call divide and rule, blackmail, diversion. Bino tubimanyi bulungi nnyo. Kati wano we mujja okulabira omusajja n'omukazi bano tubeetaaga tubalinze mbagambye wano nateekawo namwatu nga maninga ningamba nti bino bigenda kujja. Kati wano mulowooza mbu simanyi babavume kati kababuulire. Museveni bwe yanyiiga ennyo he waged the war against Obote's regime ya kulonda emmundu agenda natta millions of people in Luweero. Naye ffe abaana bakyali ku level ekubuuzaako nti how are you? How was your night? Good morning. Waliwo level egenda okutuuka nga tebakyabuuza. Kati gwali agamba basaba abana bano tebavuma, no, they are just romancing you, but the time is going to reach nga romance is over, nga it's time for action. Bajja bavuma babone receipt. Nenze yo sijja kubeerayo kubanga programu zange ziwulirwa ensi yonna n'abazungu babeera kuno sijja kugwemula sijja kukola ne tujja kubaleetera abaana bagenda kubavuma n'emezi basiikuuke. Naye ate bwe munaashuka mulina okukoma Museveni kiyakola ate kuno kugwalula abaana bajja kikola kuba bajja kubakaaye. Kati wano mbalabula mwenna mugende empola omuzanyo gwe baleetamu wano si mwangu kubanga muli ku ground gye muliko eri abaana abakoowu. Ojja kwogera ekigambo ekikyamu ku muntu omukyamu naye ojja kuwulira. Kati omukulu ono bamugambye ajja yogere nti Kyagulanyi yayagala oli omuwala Caritas Michael kibikola kyali mu America. Agusima wulire. Agusima wulire kuba tukimanyi nti you can come out with any story to divert or to divide Baby and Bobby. Agutega nga wulire ndo tubimanyi. Mu nsi ebyobufuzi omusajja kube ekkuli gwe bakubye ekkuli either olwulidde oba ali akudde ng'ekkulivuga yagala omusajja bamusine. Kati Robert Kyagulanyi Center mu makuli yagabuuka dda. Kati okujjako bano ba supporters ne ba followers baga nti omusajja ng'akubye no. Ezo emboozi ziteekebwawo ku diverting na ku dividing abantu. Kati kankubulire mukulu Kinvinvi Muzeyizedde eyava Bulaya n'ennusu bitaano emboozi gy'onyumya oli omukyala Muganda wadde omulaba ng'omukyala Muganda ezo emboozi z'amalwa
yayagalanga mumanyi nti omusajja muyimbi kyekisookera ddala abakazi mitwalo na mitwalo begomba Kyagulanyi Ssentamu okufunamu just 30 minutes with him naye abadde clean enough to this extent kati gosubire boneta stories zino nfumbirire anobe aveyo ogenda muwasa ogenda mukozesa ki tolina maanyi ga kisajja kyekisooka ate ng'omusajja enda banga bolo zo tezikola kitegeeza ne upstairs oba tokola oyina kwogera ng'ekyala ekiweddemu olufungo that's how you behave right now because omusajja yenna akozesa downstairs ne upstairs n'afuna answer efuluma mu muntu but wembwanga wansi tewa function kiba kitegeeza upstairs mie oyina kwogera nga kyala ne kitaliiko wuzi kuba tekinawo kitunga if you add downstairs and upstairs nga zikola bulungi you can control your words nga bwenkola but downstairs banga wali empty tewali kikola eno windows zibeera nfu dyensonga lwakyo njala kugati ekishuwa yogedde babbi tasobola kunoba lwekyo nti wakyogedde no afumbye emyaka gigenda mu 20 plus mukyala muganda lwakuba nti alimu olunya lwanko tetusobola mujjawo gw'olina bwe wanyiiziza ne si babbi si Kyagulanyi wanyiiziza ba followers si Robert Kyagulanyi Ssentamu si babbi no babbi akimanyi huzi babbi okuba magerere nga aline Kyagulanyi nga buli mukazi ayagala Kyagulanyi mulaba kulwa kiri omukwako mu kifuba kati kyobula nabagamba lumba ekintu kyomanyi nti ogenda kimanaginga you can't manage Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babbi reason being yawasa omusajja nga amanyi nti celebrity abakazi bangi abafuba okulanga basinkana Kyagulanyi tebasobola musinkana kati babbe manyi kyalimu kati gomune gwatuddawo ne bagamba katwala embiza ireno mbwa alina omukazi gwayagala agusima wulire bw'ogatta batule n'ekikondo nga tebikola emotoka tesobola kwaka kati yoyo musajja batule n'ekikondo tebikwatagana windows talina kati walumiza ba followers so si Bobby oba babbi no way walumiza ba followers ye bali bulungi nnyo okitegera bali bulungi tebalina buzibu kati munnange ffe tetugenda kolagana bantu nga mugoli monovo n'ogerera tebina kye bigenda kola okitegedde ffe ekikulu tukimanyi nti mwateekebwa okwasama kuva ku makya mpaka lwaggulu nga musasulwa okudivertinga n'oku blackmailing ebyo tebikyalya Bobby Wine tebikyalya babbi okitegedde bulungi nnyo yes kuba the officially married bayina abaana manager yabwe ensi yonna egimanyi bulungi nnyo and they can present themselves anywhere in the world gwosobola okuba president nga ali akumanyi tosasula musolo tulina akaana kapama mutoyi tosasula pampa tosasula rent n'amafuta bagulira magulire kiki n'omukazi gwalina bamutwala kati gugamba tuna kyosobola kati kugeka kasitola nga downstairs tewakola kitegeeza upstairs wagenda kubonaabona that's why nti kati obonaabona you suffer you come to very early in the morning notandika okwasama noleka nolumba buli omu no not because abantu bagala bakuwuliza kumanya omanyi there is a difference between an old toilet and the new toilet sound zaawukana kati gwe olinga toilet y'enkoma empya bw'ogigenda mu sound yawukana ne toilet ejjudde kati golisa oli toilet y'enkoma empya lwogenda mu muntu amantu waliwo ali mu toilet kati kyekyo munansonyi wawe ndibise obuyisi njala bwa information egenda maaso awo nvuddewo njagadde bategeeza ba bloggers abasasuddwa buli kimu ne TV zigenda maaso tuyuke tugende ku information eyandeese awo mpitidde obuyitizi banaye munansonyi wa katono awo alright kati ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo abaganda bali basajja bagezi nnyo n'abakazi abaganda nti ekitali kitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo kitya bulijjo tubagamba mulowooza tusaaga omwami ono mulabye mukulu w'e Sudan Salva Kiir nga asala yeekojowera mu mpale naye tuze tubagamba nga mulowooza tusaaga mukulu ono mumulaba Yoseri ye yamanyi ebizibu bye n'agula kaabuyonjo atambula nayo kaabuyonjo gy'atambula nayo kwawala bizibu Salva Kiir byalimu naye nga ate ono ali times 3 than Salva Kiir kati twabalaga ekifaananyi kino previously ng'omwami ono yatambula bamusibasibadde ebintuntu atambula ebintu ebimusibe mu magulu mbira bulungi nnyo uyo bamusiba obuveera mu magulu ne bawayalinga waya eri ku kali enkoko kati ne bwabanga akali enkoko katabuse ng'omukojo ogujja akali enkoko omusolo kagulwa mwezi ogundi tube zalina mu magulu muzira bulungi nnyo kati za Salva Kiir ye oba sente tazina zimuwayalinga kati munange abadde ali ku parade omukojo ne guyimuyitamu ne guyita mu mpale kati yono yabisalira amagezi wano yagula toilet gyatambula nayo ne bamuwayalinga kati akali enkoko
bwekechanga ye bamuwalinga dambira bye byabera nabyo tomoza ati babitembe bya kuseka no sibi yakuseka akali enkoko bwekechanga zizo bamuwalinga ono kati Salva Kiir yo buzibu afunye bwe buno wano wamanga video mwajire yatamze naganye gipostinga ne kanji bazanyire ko wano mulanga musajja FKD musajja omukulu kati those are the effects okubanti omusajja omukulu ku myaka jaine president ali ku parade ali bakubalimba lwagubanga ne yefukira kitegeeza nti ensi wetu sabasajja tabacha mayinti bwowezi myaka nsambo ino okuwumula mukitegedde bulungi so musajja omukulu ali ku parade ani yetundako nga afuse windows ziyise software kitegeeza aweddeko buli omu n'amutuniraga kikino kati ne Museveni ono yamanya ebizibu bye n'agula toilet kati bamuwayalinga kati akali enkoko Windows software bwayika ngeri akali enkoko nga kechanze omukojo okagulwa mu zino tubes bamasiba magulu zamachira bulungi nnyo mukitegere yensonga lwaki ye yasala amagezi bulungi n'agula toilet atambula nayo ne bamuwayalinga so no bukadde magezi ngati mbuto waliyo galina awo sigenda kulwawo kanjaragira ku information eyandese kubanga information na nyingi all right kati ndoza nsoke wanachi wala chinje no bansoke mbo information okay nabagamba nachi wala chinji mwenna nabagana nachi wala chinji mu kubafira bali mu government nabagamba ali ku kisawe entebe ya controllinga ebintu ebimu kati sawa zino aina office ku kisawe entebe agita the office of the president a coordination office nembagamba nabagamba ndibangira ko buyino information bawera ko buyino omwami omukyalo ono kati yavunanizwa ku butawayiro book na kibagamba gamuloza ansaga mugenda chulia mu video jingeno bazanyira nayenga office no mateka teriyo ne yero book balaseze bagamba basasuza mitwale no yero book in fact abantu bagigule mitwalo 15 ku mitwalo 8 wogisanze ngachi nga ntono nga sente ntono mwoza mitwale 3 muri baya ene office ya nacho wala ku kisawe entebe yeyo nenga mateka teriyo one mufere ali mu government ali ku kisawe entebe abonyabonya bana Uganda ne bu yero book yenanyiri office ye kati bagita the office of the president coordination office kati mulize muno muliro bufere buli ku kisawe entebe byo mbagazo ebyembera ko ne buyino no lindako mulize bulungi nnyo okusinzira ku mateeka buli Munnayuganda afuluma eggwanga alina okugema omusujja gw'enkaka oba guyita yellow fever era ng'okugema omusujja guno mu malwaliro buli muntu alina okusasula ensimbi eziri wakati w'emitwalo 4 n'okutuuka ku mitwalo 6 omuntu wamala okugemebwa olwafuna akatabo akayero oba kayita yellow book akakakasa nti agemeddwa era nga kano kabalirwa musingiza kuno kakaaga. Every Ugandan that comes to vaccinate 20,000 Uganda shillings extra. Wabula etwogerera nga kati omuntu alina okusasula emitwalo emirala 2 n'akakasibwa nti ddala agemeddwa ekintu ekitabudde abasawo mu malwaliro g'obwannannyini. Okuzakatabo shillings kakaaga ng'okuze vaccination otaddeko storage because limedaga tosobola bw'oli purchasinga mu facility tosobola dikuba bantu bonna mulundi gumu olina distowalinga otaddeko abakozi so etugamba nti bw'oba ogitunze emitwalo 4 oba mitwalo 6 maximum it is okay ni Munnayuganda atasobola kugenda mu malwaliro ga gavumenti ajja sobola okujja mu private n'afuna empisa ku mitwalo 6 maximum naye ate kati Omunnayuganda bwe bamwongeramu emitwalo 2 kifuuka kizibu ng'olwedde n'emitwalo 4 n'emitwalo 6 gy'abadde asasula gibadde gyabuwaze. Abasawo bagamba nti emitwalo 2 abantu bano ze basasula zigenda buterevu ku akawunta yaliko minisita w'ensonga z'abaana Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi nga kati ye muyima w'ekibiina ekya Association of Externalization of Labour Digitalization of Yellow Fever. Barcode, just okusoma ka barcode bakukyajinga emitwalo 2 nakasasula $3 million mu myezi 4 $3 million tokens. Awo sagala kulwawo nnyo kuba obudde nna butono nnyo ndoza mutegedde Nakiwala Kiyingi obufere bwaliko ne department gyalimu tasomangako wadde okufunisa ekiyenje olubuto wabula yali mu mugundi mu yellow book vaccination ku kisawe entebe tasomangako wadde okufunisa ekiyenje olubuto oba cross breeding ekiyenje kati y'omu bali mu ministry emwe ne coordinating ayo vaccine tumanyiddwa ati mwatunyalira mbwe kati awo nvuddewo sigenda kulwawo kati kanyere ku kyande si bulungi nnyo tutandike video.
All right. Tutandise bwetute. Atakula ba kunyoma naye munnange olugero lutuukira bwetute. Njera kubaza bana Uganda bwenda bali ku social media awali mu diaspora bali babitemu gwa mu maanyi. Manya bamuweddemu amaanyi naye kasoke mbo ka message kano. Omuzungu ayine enkula yegamba nti totta kibenga tonna kikenenya ndusu. Atia. Ekituufu kiri nti omuzungu yenna ali ku lukalu lw'ensi amanyi obukyambu bwa Museveni nti musi mutemu muwambi naye Museveni bakyamukozesa nga jjajja kaapu. Olw'ensonga tebakimanyi the moment you use these old people they can offer each and everything to stay in power. As we speak right now, Museveni can offer each and everything needed by the whites to stay in power. But in the other side of the book, they know it very well that Museveni, he had stayed in power for long. Museveni is kidnapping people, is killing people, and is killing everyone in Uganda. But provided they are just waiting him somewhere, somehow. Sagara mugwe mmanyi. Kubanga mwe msajja agenze Bungereza, nave Bungereza no, bamumanyi, they have the omuzungu alina kye tuyita interest. Kati bakyalina interest zebaagala. Kati nze njala soka obaga ka message nga nti fe bakaddugala mu kigulalo kyawunya ne bagamba nti tulina obuzibu, we fail to understand who are we. Tulemeddwa okumanya kye twagala. Kati obanga tonnatta kibe tosooka kikenenya anduso. Omusajja ono alina ebizibu bingi nnyo babimanyi. Remember, Museveni alina omusango mu Washington DC between him ne Sam Kutesa n'omukyayina oli. Baba wenguzi ya milioni emu. Museveni alina ne final case exhibit enamba njera ne Sam Kutesa. Ila bagatasobola kunya mu America naye America n'abazungu basajja bagezi. They can invite you no janga bagaba wali mukutani kati bamuyise namwe baba testing kinga musobola kukola ki wakaluda amaso kati is there for some reasons mujaze tegera later on naye New Vision bukedde bagenda kutandika kuwandika bu story simanyi yagenze wano simanyi yasinkanye bano bagenda biwandika kubanga that's where they paid to do so ekyo temukifaako wabula mulinde the outcomes tujja bwa outcomes zibadde mu bintu ngizezo n'ebintu ebyo bigenda kubirawo ninja no baga nti abasajja bano tebatta kibenga tebanna kikenenya ndusu bamala ne bakole buli kimu kintu bakimala kati nyina bategeza omusango gye guli ogwa milioni $1 ya dola wafune mitwala tane Sam Kutesa fune mitwala omukyane yali mukomera mubongeze misango gye giri ne buli kimu bakimanyi bakyayina kibayina bagala mutuusa boleka bamufune so sagala mugete amanyi gabaweddemu no mukoze omulimu gwa amaanyi nnyo kitya Museveni yali atambula nga government zimuwa convoy ngere mwala benti bamukimye ku kisawe mu America kati soko ompulirize bulungi nnyo wano munango mukulu ono ng'alinnya ng'agenda mu Bungereza naye mu Bungereza yatuuse yatya akatengo kangi akimanyi nti abantu beyattira abaabwe n'abamajja bali majiga akaira basinga bali Bungereza n'okwekatakasa komukoze ebbanga lyonna akimanyi nti mugenda kukola ki musobola mutukako muli awo over bukyanga lubanga lwa mmindi Museveni yatuuse Bungereza nga abakimanyiko beba agenti be mpozi n'abayindi abali mu system abatono era Museveni bwe yatuuse Bungereza ndowooza ne government yategedde nti ayingidde olw'ensonga mu expose the extent ne government etandise okudi associatinga naye tebakyayagala kubeera naye kitya muwulize bulungi nnyo omukulu ono mu Bungereza mulimu ebise byemanyikiddwa mulimu Heathrow Airport n'ekisawo ekirala abantu bakulu kyebagwako naye ku bise bino ebiri byonna teyaguddeko yagudde ku kasaawe akatono ke yaguddeko nga okuba mu Bungereza ebise bimanyi waliwo Gatwick ne Heathrow teyagudde ku Gatwick teyagudde ku Heathrow no yagudde ku Luton Airport ka Luton Airport kano kasaawe kabwa nanyini it's a private airfield ndi kabwa nanyini olw'ensonga tiyadde imanyi nti bw'anaava ku bise bino ebiri byonna abantu bagenda mufuna kati Museveni atambulanga no paso natambulanga bana abayimbi bagwa ku kisemo mu kimane Benz kati byatuse kasaka na Carlton yayananiziddwa mafia we so lebo soldier omuto omusajja omwamula bulungi nnyo gobayita Nathan William Motenza yono ono Nathan William Motenza ono yayingira akadogo mu lutalo olwaleta Museveni yo Nathan William Motenza agent wa Museveni ono ya controlling aba spy bonna mu Bungereza mu machachi mu community gatherings mu business wiki kati oyo ye yakimye mukama wange amukimidde mu motoka eyabadde empangise oluvanyuma lw'okuba nti government yasobodde muwa motoka era yoyo motoka nzamwamula bulungi Nathan William Mutenza musajja mubi nnyo kubanga yomu kuba kadogo kati video etandise yoyo Nathan William Mutenza yomu kubayingira majiga Museveni ga kadogo
abantu b'Ebungereza nze mbabulira omusajja ono ebbanga linde muganya okutegeera kati omwami ono bw'amala omukima yamukimye n'abayindi imagine abayindi so si aba officials ba government ya Bungereza era yono Nathan William Mutenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza yoyo Nathan William Mutenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza ndoza mulaka grupu kawe keko yono mwami Nathan William Mutenza ng'ali ne ka grupu kawe abayindi kanza mutegedde bulungi nnyo kati awosagala tuweewo njala tuyite mbwangu omwami ono kyamuyisiza ku kasaawo kano Kaluton kana kasaawo nyiniko era ngono onanyiniko mugagga Fugge ayitibwa Al-Fayed abamanyi Al-Fayed ye kitawo mugenzi Dodi El-Fayed eyali boyfriend wo mugenzi Diana eyafa bafira mu kabenje ke motoka mu gwangere Ufaransa so akasawe kananyiniko ye El-Fayed kitawo mugenzi Dodi El-Fayed eyafira mu kabenje Ufaransa no mugenzi Princess Diana of Wales bafira mu kanyonyi kano so kati former rebel kadogo Nathan William Mutenza yakimye omwami no mu motoka ngera bamuli receivings ke kabinja k'abayindi kati bana abayindi be bali mu kuperereza mu 7 era ntegezeddwako nti sente ezidukanya government ya Museveni kati currently ezitayitana mu National Treasury bana abayindi ba facilitators kubanga tulina kye tuita invisible financing system nga ne Bank of Uganda tasobola kutegeera kikibayita ki sente zidu mwebuza Museveni bamumye sente mu World Bank bamumye sente kudawo naye lwaki government ekyatambula kekitundu kubanga aina invisible financing system eyaba foreigners abali ebweru nenga bano bonna bagwira abadukanya system kati omukulu ono bano bamukayinja kabayindi aba financinga sente Museveni indirect nga Mutenza na mafia abali mu nsezo bibatambuza ensimbi ezo okuyingiza eggwanga ono omusajja Mutenza mugagga nnyo aina bintu bingi nnyo Uganda story najiba wadde mu video enkadde kubanga ne ufuna obutuze wa Bungereza aina omukyala gwe bujja omukyala ali mu Rwanda bingi nnyo sijja kuddayo so mutegere bulungi nnyo nti omukulu ono yayise kasaawe kano era emmotoka gye bamutiddemu yo Mercedes Benz wagon ya black bapangisiza mpangise jukira omukulembeze na watuka mu ggwanga bamuwa official welcome bamuterako lidika bamuterako ne motoka ezimukola ezimwerekera ono yazzenga mu yayo bwati nayingire Bungereza nga teri ategedde era bwe yamaze nasinkana abayindi be bifane mwabirage olwamaze nakubasama nadduka nga taliko lidika taliko muntu ali mu panic HK chawaggulu era singa wabadde omuntu yina asobola okujja Museveni mudde ali asobola omugire Bungereza nga talina bugisimu fungize kubanga official yategedde nti abantu bamukowa kye kyamuyingiza nga yekwese kati nawo tuvuddewo kati njera tegeza bana Uganda bwenna bali mu ggwanga lya Bungereza omulimu gw'omukozi mu gukoze omuntu yali atambulanga yiyagala ayina lidika nga kati atambulanga komando nga yekwese agwa ku buso obutali main airport kitegeeza omulimu gw'omukozi kimukoze njera tegeza bana Uganda bwenna bali mu diaspora dala mugeza muyigendereze nnyo omwami Nathan Mutenza n'akabinja ke akaba mafia abali mu nseeyo abatambuza emirimu gya Museveni kambatizo katono nyumba zanyire ka video kano nakabazanyirako ko bwe mwakalaba nembaga nti abayindi abali basinkanya Museveni abayindi abasinkana Museveni era ke kabinja kano aba video ekyali muno mulinda katono nnyo video nyizo kuba sikyagirina muno naye ndowooza njirina mulinda ku just 1 minute mulyoke mutegere baani aba financing Museveni ndoza kanzire eno bwenti ngejifuna mu galale muninde mukatono mulyoke mutegere kye tudiringa nakyo wait a minute mundeka njala bazanyira video nkola mutegere abasajja betudiringa nabo aha kaka well and good kaka nokafunye kabinja kabayindi nane senta mu mwari omula senta mwapalila maso ngente esale kubo oyawuzise omutunga endigetende enkuba bebayindi abo mubalaba abayindi keka kabinja kabayindi baba abayindi mubalaba oliye senta mwoli kati wewunye sokozeyo bongo for the first time in Ugandan history
Why is it that the Indians are trying to push Museveni to implement or to change the constitution of Uganda to recognize that Indians are Ugandans, Indians among the tribes which are found in Uganda? Basing on the functions Nabane funding Museveni indirectly, yes, Lwaki bakwade a special day or demonstrating a bitundu is it outside is our wali Kabila Country Club because the big functions mwachiragi nenga you can't do anything kind of gathering in India kubanga waingira India baga it's a credible Indians only for Indians, not for any other person from around the world. Yene nsonga on bamusasula akize abayindi bafuke bana Uganda by all means kati zamutegede pressure jeva bali bamusasulira sente na buli kimu abamukumye mbuyinza nenga ebitongole bisinga byonna byamujjako sente ebongeza nyumba yamuga nti simanya inayo seta cha ina serinti ainamu invisible hand ya mafias abatambuze ebintu mu system namutegede bulungi nyo katike kabinja ka chovola bakoze gathering line ne batambula bataddeke bipande bali mukuba bali bekarakasa ena amanyi je gava ukitegede bulungi nyo kati osigeda kulwawo njala tukende ku information endala linda ko okay. Echo nchibagambye katugenze ku information. Kati Mr. President Kasubenti ko olina bakulembeze mu national platform njala bategeza. Bana Uganda mwenna one major Kasolo Olum. Major General Kasolo Olum. One Major Dick Olum Kasolo njagala bere ku video. Yagambye bwat. My name is Major General Dick Olum. I'm the UPDF Mountain Division Commander based in Fort Poto. I am also the UPDF Operations Commander for Operation Shuja. I am here in Kibuku, general areas of Ntoroko, where one of my battalions of 8 Mountain Battalion is situated. It was this morning that this battalion under Colonel Saulo got information that actually a number of ADF had crossed from Congo to Uganda, and they had crossed by midnight. It was around 1 o'clock in the night. They crossed River Semliki within an area between Chapa and Kayanja. So as they crossed, their intentions were not clear, but thank God the civilian population around gave information to the military. The DSO, the RISO had got the information, so they informed the military. Oyo sagala mulwako Major General Kasolo Olumu Dick Olum. Kati mukuru Dick Olum wano video wenjagala uli omwagitegerere. Dick Kasolo Olumu Major General mukuru Adolf Mwesige Tombo Time Frank Tumwebaze ne Kayanja Muhanga njala bategeza era tegeze gwanga ekisokera ddala ebitundu bino byonna kati ebirimu obulumbaganyi njala tegeza public nti bano this is not ADF. No, it is not ADF. ADF is funded and was created by Museveni himself. And there is no any other attack which has happened in Uganda recently, even yesterday or today. No. These people are busy killing NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Which regions? Bonyangabo, Chenjojo, Kamwenge, Kabalole, Kasenda, Karungura, and Rutete. We don't have any attack from ADF because ADF is Museveni. According to the information which I've gathered from reliable sources, I've been informed that all along, Adolf Mwesige, Tom Mutime, Frank Tumwebazi, and Mahanga Kayanja, Uncle Tomohozi Kanyarugaba, these people, they were tasked by Museveni to clean or to cleanse out the NUP influence in all those regions. So as we speak right now, there is no any other ADF attack. These people, they attacked and they camouflaged and they staged the attack. But in the same way, they were having a mission of killing NUP supporters and NUP coordinators. As we speak right now, all those so-called who were killed with the 15 people,
those all are NUP supporters and NUP leaders. And thereafter, killing them, they were again readdressed as soldiers with army and police uniforms. Nchidam. Teri yo bulumbaganyi wa ADF. Amaje aga M23 naga UPDF. Gakuma okuva ku boda ya Rwanda mpaka ya Uganda yona weyingirira okwegata ku Congo. Aga UPDF M23 gigakuma boda izo nazonna era nga Rwanda ne Uganda balina obuvunanyizibwa ku nsala ezo. So tewaliwo muntu yenna yavudde Congo na bijambia. Nabagambe bijambia byonna mu 7 ya birimu ne banne. Era mission izo nabazimanyi. Abantu abali mabega bya bino byonna bayagadde okukola ekintu kino. Kasoke mbaddiza kato. Museveni yategedde nti ali titali settled nga agende bwebwere. Yabadde alina okukosa chance eno ng'akosa abasajja bali okucreatinga diversion. Nga Museveni bagamba nti buli muntu gwe batwalako ekitundu kye nga NUP ekitutte. I'm not responsible. So you have to cleanse or to clean out all the opposition, more especially the NUP. Kati abantu bonna abatiddwa babadde basajja ba NUP era bawagizi ba NUP ba coordinators n'abawagizi. Tekuli wa ADF n'omu bolo ambazo batta ne babambaza ebyambalo. Ngera mission yeno Adolf Mwesigye mwali Tom Butime Frank Tumwebaze ne Mohanga Kayanja kati ono Meja Kasolo Olumu Major General Olumu Dick Kasolo. Please don't fool Ugandans. I've got the information, and in fact information najifuna kumalwa kwanda lisobola kujja ku exposinga, and you are going to attack other areas as I'm going to mention here down. So mulekera okusirwaza bana Uganda. Information najifuna kumana nesagala kunembanga sina budde nesijufulumya nga mission yeri yakwatanga abantu ba NUP. Era njera bategeza bana Uganda mwenna nti Museveni yategere ngenda fulumwe nokusoko creatinga chetuyita war zone. N'abasirikale mbateke nga bali busy kwe creatinga ekitundu nenga bakikoze kujjawo bantu ba NUP bonna abali mbitundu ebyo. Kati soko mbuzi lwaki Museveni olwafulumye eggwanga nateekawo red block across all the highway ne intersection roads zizo nezingira Kampala ne Buganda? Ask yourself why. Olwafulumye what nagamba muzeewo red blocks wonna kubanga ya document waba demonstration oba akabinja k'abantu bonna bagenda okwekalakasa oba bagala okuwamba red blocks zonto basobola ziyitako na implementing a red blocks. Why? Kubanga yabadde akitegere tuwasooka okubawo ekintu kyonna kisobola okujja yensobola kibataddewo red blocks. Kati ebintu bino byonna babikola balowooza nti ffe tutegeera tulina buwongo naye tulina obuwongo. So zonna ezateereddwawo red blocks baali bazitaddewo ku counter attacking in case of there is a demonstration oba waliwo kudita nga teri mu system yaabwe. Kati bana abasajja ekintu kino bakikoze bulungi nnyo. So mukulu Major General Dick Olumu oba Dick Kasolo oba Kasolo Olumu, please leka kubuzabuza bana Uganda. Ebitundu bino omuli Bunyangabo, omuli Kyenjojo, omuli Kamwenge, omuli Kabalole, Kasenda, Karangura, Rutete n'ebintu ebiri mugenda okukolamu attacks. Byonna biri well plan to cleanse NUP era abantu bonna batiddwa tekuli muyeekera wa ADF bonna bawagizi ba NUP nga basajja bonna bakazi babadde mu mission eno okuli Adolf Mwesigye, Tom Butime, Frank Tumwebaze, Kayanja Mohanga oyo Ankoani wa Moses Kanyirugaba. Era bana abantu bonna batiddwa bali innocent kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti NUP yali bayingidde bulungi ngera batambula ku kyalo nga bakyogera lunyenti buli mutu yawagira NUP tugenda kotta oba tugenda kusanya tetwagala NUP. Era ne bwogenda n'obuuza ba boda bakubira bulungi nnyo nti abantu batiddwa bonna badde ba NUP. Kwe kuteekawo KSA n'okuteekawo ebintu bino byali biddusaddusa abantu nga bonna bali mu kubuzaabuza kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bw'afuluma eggwanga alina okuleka nga gataddewo diversions n'okuba nti agenda kuteeka eggwanga ku bunkenke yasobola okuba nga gyali ali bulungi nnyo. Mujjukire bwe nabagambako edda nti ebintu ebigenda maaso mu ggwanga byonna Museveni abimanyi bulungi kubanga abiruddemu ng'abikola. Kino ekintu bakimanyi bulungi nnyo nti baagala kusanya ekibiina kya National by all means. Kati kyekyo kye baakoze teri rebel group yonna ya ADF. Mbagambye okuva ku boda eya Rwanda gyetandikira mpaka ya Uganda gyekoma M23 ne UPDF bakuuma ensala zonna tewali muntu asobola kusala kuva already bali mu Congo ate onafuutuka mbu ajja lumba ebitundu byo. No, that is a big lie and it's just a diversion whereby they come afraid to cleanse or to clean NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Era ndoza mujja kitegera bulungi nnyo nga kimaze otuuka bulungi nnyo.
nkyagenda maaso. Era njala bategeeza nti areas endala ezigenda okulumbibwa ekibinja kyekimu bagambe nti ADF muno mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole nkiddamu. Ebitundu bigenda okulumbibwa basajja bano aba UPDF nga beefula nti banoonya mbu ADF yeri. Mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole. Very soon kijja kujja. Olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwe bakola gwa kuggyayo bantu bonna abawagira ekibiina kya National Platform naye nga mbabuulidde abakikoze ababadde mu ddiiru eno mwe muli omusajja oyo gwe bayita Aldroof Mwesigye, Tom Butime, Frank Mwebaze, Kayanja Muhanga, Nono Diki Olumu, Major General eyavuddeyo n'ayogera ebigambo bonna be bali mu mission era bagimanyi bulungi nnyo. Olw'ensonga bakikola bakimanyi era babambaziza olwamaze okubatta bambira babamaze engoye z'abaki z'amagye nga bwe kikola okubuzaabuza eggwanga. So don't be fooled by that spokesman, that Major General Dick Olum, because this is a stage management mission of killing Nup supporters across those regions because they fear that anytime people they can gather and overthrow Museveni's government. So don't be fooled by those people, and I'm here to expose them. Kano nga nvudde wo ngenda ku information endala tuyoka tugende kubanga obudde tulina butono nnyo olw'ensonga mmanyi mulina bingi nnyo ebyokkola. Kansule siina gyemba koze eki gyendeseeyo. Alright, ekirala saagala mugende ku diversion between Persis Namuganza and Anita Amongi. It's a pure diversion. Nobody can impeach Persis Namuganza. And don't be fooled. Nobody can impeach Persis Namuganza. Reason being, according to Museveni's system, alekawo parallel system. Nti ayinza okuddira omuntu minister, nga minister amanyikiddwa, wabula n'ateekawo junior, n'amuwa orders ezisinga eza minister. Kati mu parliament eyo, Persis Namuganza ayina more powers and more say to the entire parliament. So, all diversion go back to the impeaching and no. Persis Namuganza, she's more powerful than Anita Amongi. Echo muchije kunzi. Bonna bajja powers wa muntu omu. Ne wali wabera n'ezisukulumye. Persis Namuganza ina more powers than Anita Amongi. So tebasobola mujjako. Tebasobola mujjamu. Bali mu diversion zaabwe ekisooka. Bano abantu bonna batestinga ku kintu kyekimu. Mukitegera bulungi nnyo. So they have all powers bazirina. So ekibatawaanya mentality buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne. Okitegera buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne kubanga ye akukozesa n'akuteekawo n'akuwa powers genda okole kino okusinzira ku kyaba ayagala okukola. So ye ayagala kuteekawo diversion no creating a chaos mu parliament mbere ku ekyo nti parliament yomba ne biko mujukire parliament is useless. Ekiyumba ky'ababbi tekirina mugaso buli akimu yenna ayina nakufa mufi. So yensonga lwaki batadde nobody is going to impeach Persis Namuganza. She's more powerful than Anita Amongi and anybody in that parliament. Just bali mukola diversion kuba buli mwayagala kulaga ko mundenti ayinama ne Persis wa maanyi nnyo. Mumulabula bine wa maanyi nnyo ina mangi nnyo ebaga sima balina buzibu kibo basajja simibi kibi no. Bagala kuna bagamba ddanti ono musajja omunyalwanda ono yabba masanyalaze yeyita deputy speaker yebiye speaker ono mukyala Magogo tasiye speaker kino kifaananyi era wenda mulaba nti sana bajja mulyawo over ate bajja mulyawo essaawa yonna kati n'ekirala ekyo nga kivudde kusala mu kirweko ekirala mwenna bannayuganda njala mumpulirize bulungi wano wetulaga World Cup abanyumidde nnyo munyumiddwa bulungi nnyo era mulabira ava bannayuganda gye balina nga balinga balina team World Cup nga balaze omukwano no promoting Uganda, which is okay and that is good. Now what happened to Uganda as a country? Kubanga tulina bad leadership and corruption ejjudde mu system. Wotogere SARS nga Uganda qualifying ogenda kuzanya mu CHAN zempake zanyiwa abaana abazanyira wakanga tebazanya professional. Naye otogera team
nategezeddwa ngo tegenda kujibwamu kubanga of lack of cash teyina sente. But remember, Magogo ibalwanyisa Mulindwa, bamulwanyisa ne bamujjawo. Kwa Mulindwa yali asobola okukwata sente zize, Mulindwa teyali corrupting nnyo to the extent of Magogo. Naye soka webuuza, timu egenda kuvaamu mu CHAN nga tebalina sente. Naye Magogo yasobola okukwata sente obukadde 200 n'agula Range Rover n'agiwa girlfriend we. Esigadde azimu azigulemu ebizigo. N'endala nnyingi nnyo. So, such people temusubira nti Uganda egenda kuva ku system weri egende tuke wino tutusobola. We can't qualify in any big tournament. Tetusobola kubanga tulina mismanagement mu FUFA kye kisooka. Ekyokubiri tulina ba corrupt officials. Ekyokusatu tulina abantu ababbi abalogo nga tebakkiriza mupiira. Ekyokusatu tulina abantu abatali qualified kubeera mu offices. Nga yejja istanyo kubanga amanyo gwogerera no gutegera nenga tasola gumane jinga kati kyekiri mu FUFA. Bwebanga timba genda jija mu lack of money wakwata milioni 4 n'ogula bamotoka n'ojuwa mukazi sigana ozimwazi gulemo bizigo ye yeruse. Nga ate waliwo sente ziva mu FIFA eziddukanya omupiira mu Uganda nga nazo muzibba bubbi n'osula tu Uganda ekoli qualifying tesobola kubanga ekisooka eggwanga muri fude lya kuzanjiramu. Wana mwagoba Lawrence Mulindwa ne mu sindikiza musajja David Obuo mugenzi ne mutako pressure na ku pressure nafa. Although ya ineligible management it's okay. Ne buli muntu yenagezeko agezezako ku development nga talent ya football mu Uganda mu sude wansi. Bemba te mwavuwaziza mumuloga. Bemba te muloza umusetinga na buli kimu kikoze. Kati as you speak right now, Magogo wadi desereze gwanga nozigula mu Range Rover ya mukazi wo kuboyagala mu oje kiwojjolo. Esiga nozigula mu bizigo. Kati timba genda jijje yote genda mu CHAN. Ani abafiirwa. Ekisawo kye Nambole kati mukera ku machane muloto ne mukamu mu 7 mugenda ku hosting Africa Cup of Nations hosting ne kanya muina ki mu Uganda mu ekisawo as you speak right now kisawo kya Mulindwa ate nga nakyo gibujja ko wanata kifudde ko bajja ki disqualifying kitegeza tetuna kisawo Nambole yagenda mujja kule buzi bamumenyeewo kubanga already omusajja ali musimanyi manager Sewanyana siwe Sewanyana yani simubbi mulwadde bamo kwase kisawe ngale basiba no bakyaliwo mukwase kisawe nga kiramu kale kisawe kiringa toilet yenkoma njala kubuuza emikolo emipira gibade gisaalwa mu all along sente zibade ziba muziraga ro desesa ku fundinga kati basabye budget eyokudabiza kisawe ngezimbe bisebira bibizi kati mbagati obubi Magogo tasobola kuvana konde emiga kintu ekyo wadde kubuuza national team banga tena kisawe. National team banga tena kisawe kyayo tetusobola qualifying buli kimu Uganda kifu kyovola ntoma ino kufa Magogo ino kufa na mpira gwa Uganda okutuka ku level daga Magogo ino kufa oba ofudde bakubya sasi oba kutomedde oba kuloza Magogo ino kufa Uganda okutuka we ino kutuka mutulidde talent z'abazanyi omwana ayitamu n'agenda ku pro ne mukubira team esimu is not good enough and we are not going to recommend him omwana abasaba international transfer certificate mujimumba mbwamwe bulijjo mwabuuza waki Uganda tena ba pro ku international level ku teams zenene because abasajja bayine ennugu omwana avaano n'agenda ave Kampala nga basambye tournament team nezimwagala n'atuuka esimbwa nezimuma international transfer certificate ezo zona bezimagogo nga baagala sente omwana bwayita munasamba akaji era bamulimirira n'alemererwa professional ye nwankubadde affe empisa z'abana Uganda size ziryawe nungi naye ng'ekisinza okulemesa abana omupiira abana Uganda omupiira FUFA yennyini abakulembeze ba FUFA obubbi obugirimu n'okuba nti n'omwana okujja okusaba recommendation olaba ne Mujibu yatandikawo academy eri professional naye mwamulemesa n'abantu bangi abaza okusaba certificate batandika academy namwe ne mubalemesa muze tutwagala kwogera national team batalina kisawo sobola ku trainingira tetusobola genda ku international level yonna butugenda kusaba World Cup it is impossible nga tukyenda bano Magogo ayina kufa n'abalala abaana bali kata bali mu kulaga ensi zonna laavu netuuka kuyabula ate kati we yaffe yabaaki bakubuuza ne national team osoma abantu 10 nga tolina gw'omanyiiko kubanga eva buli muntu ajja tulina bana Uganda abasobola okuteekawo tiimu bbiri ez'emipiira eziri ku international level abali mu different continent nga basamba professional football but okubayita temusobola bayita kubanga you can't manage them omwana ali more professional than the manager siga manager omupiira the manager ali mu FUFA nga ali mu professional nga wanaje nagamba Mr. Magogo
Mulimu guteekeddwa kukola bw'otumogo sigwantegeerera am the president kati such nonsense nga temusobola kukkiriza nti omuntu asobola okukubula eki kati abaana bangi bali bagazisobola kusambira Uganda kuba management nfu tuyina tiimu bbiri ezisobola okugenda ezisamba mu World Cup neziqualifying netwala nekikopo naye abantu abali mu management y'omupiira mu Uganda bonna bafu basaana kufa. Tuyina abaana abali ebungereza abali mu Europe nga bali mu tiimu z'amaanyi niwakwaliza okubaze mu first division or second division nga bali manyi balina professional skills ne bajja kujja basanga emagogo alowooza kugula bizigo bya Anita Amongi kugula Range Rover omwana ajja babuuza where's the national pitch oba the national stadium for the national team magagera tulanga mu byatunudde mu kale gagenda kubera bwona okitegera nenga kyamubuuza eri gyabira national team ine ekisaawe national team ine ekisaawe naye waffe tetulina recently abaana ba netball bagenda ne basamba omupiira ku international level ne bakuba buli kimu bamale mu kifo kyakusatu bakazi battu bali babanja sereza za myaka obeena ndakati nabo basiraanira eyo naye nga bali presentinga ggwanga national league nayo yafa buli kimu kyafa abaana bangi balina ttane bafudde kati yensi gye tulimuza tutina kitugenda kukola nga tulina magogo tulina abasajja abali okufufa ababbi obubbi nga tani z'abaana zibafiiridde mumukuba amasimu kirabu enne mulemesa abaana baagala international transfer certificate ne recommendation okumafuba temuziba mwagala sente omwana agenda kwagala DNC ye agenda kwagala DNC ye ni abaana bali obudde bugenzi sigeze dakika 5 awo nvuddewo buli omu ajja kwetigira kyenjogedde mu kijjemu amakulu wekinyiziza seetonda kubanga kyemba njogedde kituufu ngenze ku nsonga endala esembayo eno njagala bere kurusho buli omu ajoleeze bulungi nnyo buli munnayuganda yenna wooli obuyinza buli mu ngalo zo nabagambanga tuleme kwesiga nnyo muzungu kubanga nze abansomesa history abansomesa ebyobufuzi bambuulira omuzungu yaani nange ne musoma kati ffenna bannayuganda baagala change we should not put trust in those people no omuzungu alinga ssaawa ekyukira mu ssaawa na mu ddakiika kubanga buli lunaku essaawa zezimu bwe zitambula ebwe bayita omuzungu ayawukana ssaawa omuti 2 naye ng'asigala ddakiika zezimu n'essaawa zezimu zaawukana figures bwe tuba twagala change obuyinza buli mu ngalo zaffe essaawa zino yoseri ali mu America naye akimanyi nti ewaka kiyinza okumukyukira naye tuganya okusituka n'omuzungu alinze tukole kye tulina okukola tuganya okukyuka nga twasituse ntugaka tweddiza obuyinza omuzungu yasooka okugira bagamba nange nsanyusa obbala nali nabalinda edda naye nga saa zasobola kibagamba nti mukikole asirisa that's when we Africans we are suffering reason being as we speak right now previously last year in a conference ne all African leaders ne batula ne bateesa what are they bali discussing achi na bamala China ne bayita bona bakulembeze ba Africa ne batula ne bateesa bali bateesa achi ne tuvaawo America bayise bona bakulembeze ba Africa batudde the same people the same continent everyone who wish to pass his business he just called African leaders because boba ina personal interest so siku abantu babo kati fe botubanga tumanyi tuwagala continent ya fenesi ya fe Uganda we should focus into wins abuli mufe twekolera ekintu kino muzungu ajja tusangayo ajja tugoberera nebwe tunaatuula nga manchi tunakisobola kukola ajja singa agenda ne ba dictators tovula benseze situsene zekalakasa then after muzungu azega seko nebwe tunaatuula obutuuzi nga tunakitugenda kukola nebwe tunaganda muzungu ya tayina kyagenda kukolera kubanga amanyi obuyinza ye buli kaseera abera ne interest ajja gwagenda naye omuzungu alinga wa taxi gwatudde mu ndata kwetaaga yagala oli ajja sola mu mulira for 30 minutes nenga gwatudde omo obudde bukuleka mukama wa kulinzi nenga otudde mu taxi agenda gwafuma nze n'okuwanze n'okugagali mu nakuma nyoko kola kimu mu vaamu ona bala bajja kuja kubanga ye interest ye jayagala
ai interest zaze mu kuyita buyisi so sigwa atudde munda kati gwe ayagala obuyinza weekolemu omulimu ng'obudde bukyali omuzungu ajja kusanga tolina muzungu tanakyagenda kukolera gwe ne bwonoga nti kati wami Museveni saazi omuzungu yagenda osooka ku mmeeza bannange twali twabalinda dda mutukolere ekintu naye kati tanakyasobola ku era amuyise n'agenda katambaga don't put your trust in those people. Power belongs to you and you can change Uganda anytime anywhere. More people will follow you because they have interest in Africa, but when you keep quiet that you wait for them to do that work for you, a big no musituke tana kyagenda bayamba ekyo kibabuulira musituke yayagala nnyo ebintu ebyonoonese yenajja n'ayingira mu bintu ebyonoonese naye munda mugenda kozesa diplomacy mbabuuza kati Abafirika baali ne Russia ne batuula n'abasuubiza ensimbi gwe baga weebale nnyo China ne bayita ne batuula bonna ne bagamba weebale nnyo nona abayise bonna batutte enkala twatwala muntu w'omu Mufirika wali oliddewo nti Asian countries baziyise mu kitundu bwe zigenza mu seminar mu conference. Have you ever heard that those big nations, they have invited all Asian countries together for a conference? Have you ever heard that the Arab countries have been gathered somewhere in Europe or in America for such conferences? Or in China or somewhere else? Why is it ever Africa? Because we lack common sense and we lack confidence. We think that we can't manage our continent. Someone else can manage our continent. Why? We can manage it. This is simple mathematics. Have you ever heard? What do they call Asian countries? Kubanga bamanyi neffe tuganya okutegeera ne bana Uganda muganya okutegeera kubanga temusobola. That's why baba sosola ne musigala nga bakumanyi bajja kusosola olwo otegeere bana Uganda musituke temulinda muzungu. Omuzungu ajja tusanga omuzungu ajja tusanga omuzungu alinga nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja nkubuulira omuzungu nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja nkiddamu banda Uganda musituke muddiza obuyinza bwamwe bumutasituke temusuubira nti bagenda bayambako muzungu nswere wali ekiwunya wejja gwe salafene ng'oli wano ng'oli kale kalugambo oli mukatale ko sala fene ensolo eyinza n'okuveeruzira ku beach nejja mpaka katwe mwowino enonya fene w'omusalidde wego bayita omuzungu naye batamusaze tejja kujja omuzungu nsoola ewali ekiwunya wejja kati mumutudde muli comfortable tewali kiwunya agenda bayamba ki era agenda gamba oli ayagala ofiira mu ntebe kikyotuwa nti akatinze amafuta gonna nga bawadde gorodi ekara moja muje musime mwagala genda kongo muje mugende kongo bite wano musimeze ngenda bo abasirikare ne protection mugende mwagala ki mzinge kibawa kubanga we have nothing to provide or to table jasobola kuwa buli China sobola kubanga asigala mbuyinza Museveni bakimanyi nti yakata million ezuro musanvu mu across East Africa. But they have nothing to do to him. Kubanga is providing what they want. For us, we lack what to provide, and we don't even promise them that we are going to do this. Take it. Mbabulidde omuzungu nswera ewali ekiwunya wejja ne bwebanga osalidde fere mu wino esobola okuveeruzira ng'ejjeno nyakawo ka fene kyembagambye musituke ennaku musajja akyaliyo nyingi nnyo zakyaliyo naye omukyalizo gimalayo bannaye mukaba 13 mpeera manyi mugenda Saudi mugenda kata kula mpira gwa sagwa
gwanga France ne Morocco mukama bankumire era njagaliza Africa buli kimu kitembu bulungi tujja sekano na corona onako olungi mweraba